Mbandirizaako nnyo mikwano gyange mwenna gye musinza okuba nga mutuwuliriza mwebale kwekumira ku mayengo gano. Mukulike ekyemisana nkiwa buli kintu kigenze bulungi nnyo naye nga bitalo nnyo ddala, bitalo nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki nkuga nti no bitalo nnyo? Si mawulire malungi eri Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Si mawulire malungi n'akatono gwe mukwano gwange ampuliriza, yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza gwe ali ku Yogi Updates TV mu biseera bino eby'ebikujjuko. Si mawulire tegawoomya nnakabululu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, mawulire ga nnaku eri Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu biseera by'ebikujjuko nga buli omu ali mu kujaganya, buli omu ali n'owe ye ate ebintu tebimutambulidde bulungi musajja wattu. Mukwano gwange kino kitegeere, sharinga gwe mukwano gwange ali eyo, likinga. Gwayagala otweyungako kutegeeza nti nno waliwo ekigambo wali wansi subscribe kikooneko, ojja kuba osobola ogenda mu maaso n'okuba nga otweyungako abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, Qatar, muna bali ku mulirwa ne Kenya. Banange mawulire si malungi n'akamu n'akeddagala, mawulire si malungi oluvannyuma lwa jjajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine era nga Pulezidenti wa National Unity Platform afiiriddwako jjajjaawe. Jjajjaawe atuvudde ku maaso, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era si mawulire malungi n'akamu n'akeddagala, mawulire ga nnaku nnyo mukwano gwange ali eyo. Hajjati Adija Kyosimbonaanya, mukazi wattu, kigambibwa nti ono abadde yakamala ku nsi emyaka 15, 105 gy'emyaka gy'abadde amaze ku nsi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akozesa emikutu gye egya social media asindise obubaka eri eyo buli muntu akwatibwako ku nsonga eno nti newankubadde mulimbi kujjuko naye si mawulire malungi, bitalo nnyo ddala, afiiriddwako jjajjaawe Hajjati Adija Kyosimbonaanya. Agamba nti Mukama Katonda amwebaza okumukuuma naye ebbanga ly'amaze naye eddene weeriti n'omuwa egyo emyaka gy'amaze mu bulamu. Omukazi ono abadde mukazi wa magezi nnyo era abadde amanyikiddwa nga figa eri komoni nnyo eyo ku kyalo Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'azaalwa, ng'omukwano gwange ali eyo. Abadde tamanyi Hajjati ono, abadde mumanyifu ng'era awa ebirowoozo ebizimba omuntu, ebitwala omuntu maaso, ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. So newankubadde abadde akuliridde emyaka, tufiiriddwa omuntu atagenda kuzikawo, era maama Hajjati Adija wummula mirembe. Ebyokuziika tebinabeera kuba nga bitegeerekeka, ne bagenda kubanga abooluganda ba famire egenda kubanga ekola arrangement, ng'ekola enteekateeka ez'amaziika ga Hajjati. Famire egenda kubanga ekola amaziika, tubulira entegeka z'amaziika g'omukwano gwange ali, era tugenda kubanga tubibategeeza mu bunnambiro. Bwe kyoba okola tova ku Yogi Updates TV, subscribinga busubscribinzi wali tugenda kuba tukubuulira information yonna amaziika we gagenda okubeera, gaddi sawa mmeka, g'omukwano gwange ali eyampuliriza. Tubaagala nnyo, mwebale kwekumira ku Yogi Updates TV, mweraba.